attempted murder ya Bujingo n'abalala bonna. I squarely blame the government olwa systems ezitakola. Era njagala ku luno government police eveeyo kamera tebatugamba nti tezikola. Okiwulidde? Bodyguard yafudde probably yandibadde alina byayogera. Naye government erina obusobozi obu-investigatinga attempted murder. Actually ni murder eyo omusajja yattiddwa kuba naye muntu. Family ye eri naye ekaaba. For how long are we to continue seeing such murders? Nga buli omu atunula. Ate no kankubulire babadde batta abasiraamu nagamba bannaddiini ne mbagamba mmwe musirise nga bannaddiini nga abasiraamu battibwa nga abasiraamu bakwatibwa naye amateeka ge baleeta gagenda bba mazulinga nga ekiseera kijja kutuuka babatandike nga ate temusobola kwogera. Babadde babatandise ate nga bikyagenda mu maaso tetumanyi kiddirira. Kansubiri Bujingo kuluna anaavaayo n'aquestioninga system bulijjo gy'awagira. Njagala government investigating thoroughly, police investigating thoroughly murder ey'omukumi wa Bujingo ne attempted murder ku Bujingo. Why would he be murdered? Kubanga bwe tutegeera why kitegeeza tujja kusobola okutangira ebirala. Waliwo gwe yakosa nga ye yakoze olukwe. Okiwulira? Kubanga mu church abakoseddwa bangi, ababbiddwako ssente bangi, wadde bangi bamuwaana naye ate eryo n'abamukaaba. Kwa bukyabasuubiza Pentagon giveeko yajja n'obukodyo bupya. Togenda mu church kusasula bw'oba olina ssente okuzimbira Mukama zikyusa oziteeke mu ddoola. Ebo n'obukodyo yajja nabo n'amesa teyogereke n'atandika okuzimba amayumba. Abadde simanyi bayakagulawo n'ennyumba abadde yakagiyingira. Could be kati omuntu twafaanana bw'atyo kyokka nga abagenda mu kkanisa mulimu abasapatu, mulimu abaniigiina, mulimu abasiisi ba cepati, mulimu abakabalagala, mulimu abasuubira emikisa. Kati goguddewo nyumba matiribona, emmundu zivuga, abantu bafa, tewaliwo initiative. Kyokka nga history yonna twamuleyinga talimu wadde okusoma nti twafuna independence bwe tuti era gundi asoma nga Museveni bwayogera history we ne Cyprian bwayogera. Nkitegeera luvannyuma nti tosobola kusoma kiwandiiko nga tebamaze kiyita mu protocol ye. Speech gyogenda okusoma ku president osooka gibawa bo ne bagitereeza. Actually bakuwa byogenda okwogera kakati atuulu. And that is why nti kyenva nkwema nti bannaddiini baaluuzinga kye tuyita prophetic voice. Lwaki tebayogera ebimu ebitaali mu kiwandiiko? Balina kuziinira kati ku ntoli za gavumenti. Ati batyo Cyprian yali tasobola kwogera bigambo ebyo mu kamwa ke nga tebiri mu kiwandiiko. Waliwo akatabo ke nasoma abakaali Kawole Soyinka oli yabuuza I wonder why you put on that trouser, what is between your pants. Ngamuuza oli musajja oba oli mukazi. Why do you put on those pants? Okiraba kati kyo bannaddiini okyobuuza, are you called by God oba called by the politicians? Now that was 2009 bwe mbasa erabidde yali September. Nenga mwayisibwa bubi. Nawulira nga mwe temwafuna mukisa gwonna gwogerako olumala okusoma ekiwandiiko. President yayimirira agamba nti mpulidde muŋŋambye nti baba bangi obukadde 180 ezo nja kuzibawa. Engalo mwagala olukiiko lutule buli mwaka nti lwonna nja dwanda writing nja kuba nga nkola ki, nja kuba ssente nga nzibawa buli kiseera lutule. We mwagala lutule ne budde bwe mwagala no problem, ssente nja kuzibawa. State egenda kutandika okulufandinga.
lwatula mu popolo kwolwo ezaddako zituula munyonyo z'amaanyi munyonyo buli agenda avaayo ne package gwe tokyagenda nze situula na bannanfuusi ogwe gwali omulundi gwange okutuula mu interreligious council nga tukyaza president gwe gwasembayo ate saa kunyumiza bampita mu state house era that was 2000 oba ndi 4 oba 5 neŋŋenda ne bwe ntuukire nagenda okola abasiyazi benwanyisa nabo batuddeyo abafere abantu muja nabo batuddeyo kwolwo ono omulabizi w'ebusoga ye kyomya ye yasabisa nengero ababbi benwanyisa mu kyaki nabo batudde nabo baze kusabira ggwanga kati omubbi n'omusiyazi n'omufere kugamba tosobola kutuula emitima gikwataganira wanti kati tusaba Katonda nze eyo conscience yange teriimu era yali ogwe gwali omulundi gwawe ogusooka okugenda mu state house dinner nti tusabe mbayo kati wuliriza kati egizeeko gyonna ogirabye bakuba abantu amagye galumba Kasese negatta abantu omusinga bannaddiini baavaayo okutuuza president ababuulire why kamanda waakoze ekyo tebaalina mukisa ogwo baagufirwa mu 2009 kasita yabategeera nti beetaaga ssente n'abamanya nti obuzibu bw'abano ssente n'atandika okuzibawo ate abamu ne bazibbiramu tebasobola kubuulira bagoberezi nti yatuwadde bweziti babbanzibe kati n'amanya nti abo bakatuliki babba bweziti abangilikani babba bweziti babana abapentekote babba bweziti ate bano basiyazi oyo musiyazi tajjaku era alina kumpaana ate oyo mukwasi w'abakazi era alina kumpaana ate oyo mulyabuto alina kumpaana kati as long as omanyi bagamba nti bw'oba ogenda for equity oteeka okugoyinga for equity with clean hands ng'onoosobola okukwata system ogikwate ku bikolobero byayo oteeka okuba ne clean hands gwe nga tolina buzibu tokujja kulwanyisa babbi ng'ate naawe obba tosobola kusula mu nnyumba yandabirwamu n'otandika kasuka mayinja babo banaga kasuka ku yo tojja kukyagala nga tumaliriza so we lost that opportunity probably ekitta bantu ekiriwo today kyandibadde kibeera kateiro ekibba ttaka ekiriwo today kyandibadde kibeera kateiro criminality with impunity eriwo today yandibadde ebeera kateiro singa president kwolwo twamusomera ekiwandiiko nga bwe twali tukibaze nga tetusomye kimuwaana nga tugambye kabaka nti sebo kabaka the truth is wadde bakuwaana naye toyambadde oli bukunya. This is the truth. This is the plight of the masses. Abantu bakaaba. Now, ozoolaba abantu abakubibwa abattibwa. And the system has always failed to investigate. John Kagezi basooka ne bakwata ne bakwata bano ate kati batugamba bakwata abalala abatuufu naye nga waliwo be bakwata okusooka ne mmeya w'Erwenzooli eri ne bamukuba ne bamujjula omutta. Okiraba ne bamaliza abatta Kirumira baliwo be bakwata bamaliza ate nti ate tewali abatta Kaweesi Andrew okiraba abatta Obiriga abatta Kigundu waliwo n'omusuubuzi gwe batta oba bamutira ku petrol station ye. Kati ogenda okulaba nti really system is a failure. System bwebeera failure, lwaki emmundu ezigulibwa gavumenti ziyingira mu mikono gy'abantu? Lwaki bannaddiini abatuula ne Katonda ne basaba Katonda ne basabira abalala Katonda abakuume ate bo bakuumibwa emmundu? Ensonga nkulu era kyova olaba nga ŋŋamba bangi nnyo bamasheke be basse naye nga ate be batta nabo balina emmundu. Sheikh Kigundu teyalina mmundu zamukuuma. Meja Kigundu yalina n'omukuumi. Yalina n'omukuumi. Akati Jono Katumba Wamala yayita ku Lugwanyu omukuumi we n'agenda. Nze nali njagala nnyo ba investigating bagambe nti abasse muwala wa Katumba Wamala Jeno be bano baabula nabo. But when the system fails to demystify the murders, kitegeeza ziba zeeyongera. Lwaki basinga kwagala kutta bawagizi ba President Museveni? No, si kyekyo. Si be bokka be batta. Lwakuba mwe be mumanyi. Aba opposition bulijjo tebagamba nabo babatta.
bababuzaawo naye bwe bakuba ebbundu amasasi bawagizi ba Museveni ate ab'amaanyi genda mu 2021 abantu abattibwa bameka ku Kyagulanyi baali bangi abattiddwa ku gundi bameka ku mukwano gwaffe Besigye bangi ate abattibwa ku Omusinga naye wano okutugamba okwasasinatinga nti nno gundi bamuteeze basinze kutta ba Museveni aba Museveni bennyini bebetta kubanga opposition terina muntu terina butwa lwaki muli mwennyini mwe muli abalwana kakati Museveni yatugamba bwati bwe yali ali mu nsiko within the system yalinamu ababi nabo nga bakolerera kusuula gavumenti ojjukira ekyasuula helicopter yoyita ojoko bagamba Kiragga yalina instructions akube grenade yabuukemu Muwanga yagimuwadde unfortunately naye yagenderamu so there are possibilities nti system bw'ogikolera erina weetuuka ng'oba oyinza okugiyiwayo negamba nti kekusesema that's a possibility. Two, wayinza okubaawo abali mu system naye nga nabo gavumenti bagikyayi ebatamye yaga no what do we do let us kill these people nabo bennyini abawagira nabo beetamu kati boogera ku lutalo naye nga olutalo luli Gaza Israeli ekube mundu era tusabira Katonda tusabira Israeli yongera okukubayo papa nti leero basewe emundu etokute mundu kati abalokola bali ku ttaka ne basaba Mukama yongera Israeli amaanyi but people there are dying and the fools are saying bongera okutta abantu mu kino tosooka olindeko anti njagala kumaliriza kati ate gwe onomaliza nze point yange sigijeeyo zinkugamba there is a possibility nti waliwo abali mu system abakooye nga bagala gavumenti eveeko okiraba ate eriyo ne inside jobs kati nga kidnaps z'abaana waliwo omwana bamuyita Tumukunde bamuwa Kayanja yagamba nti bawamba abantu be Judith n'abakoba n'abeerawo ku kusumulula omwana oyo bajja bamusibye bamuyeeko n'amafuta nga bagenda nga bagamba nti abagamba nti Pastor Kayanja ali ebisiyaga be bawambye Tumukunde ne bamuteeka ku kamera ayogere nti Kayanja yamuli ebisiyaga naye yetamulyanga simanyi okiraba yabagamba nti bamutambuzaawo ku Miracle Center bamuwambye kati bagenda omusumulula Judith n'abakoba yaliwo kati ye minisita waki w'eby'ettaka mu kiseera ekyo yali omwogezi wa poliisi yaliwo mbulembwe kati ne basumulula omwana embwa batwalayo embwa zino canine section ezirondoola ensu ne zitandika okulondoola ensu zinoonya abawambye naye tezaabuuka compound ya Miracle Center kitegeeza abawambi baali awo mu Miracle Center mwennyini yes kyobalaba bwe nawandikira Kayihura ne Kayanja yennyini namugamba nti atandise Miracle era Kayihura namugamba nti ye yennyini Kayanja ng'akolagana ne poliisi yeyeewambira abaana abamuvunaana obbali ebisiyaga tewali mulala aboogeze nti abagamba nti Pastor Kayanja ali ebisiyaga nti be babagula kati alabike nga endangered species embwa zaali omwo abantu basobole omukwatirwa ekisa nti bamuwaayiriza embwa zaali awo njagala kwezi oli munnamawulire genda ewa Smith Okoth Ochola kuba nebbaluwa era naddamu nenjibawa ku luno nga bampisa era simanyi bantawanya simanyi era nazeemu nengula abaana Kayanja nga abalumirira abawayiza Kayanja nti abali ebisiyaga because ngula baaki nga ate nina beyalya behandulinze mbira musiru ogula agenda okuneegaana ng'ate ne bwino mulina nti kati kambuze bw'oba olina bwino nti ndi mubbi weetaaga ggula bagenda kunumiriza bubbi toba musiru nze nina bwino nti Pastor Kayanja abaana yabali ebisiyaga ebbenina tenasinkana seetaaga ggula now sooka owulirize it was an inside job Kayanja ne poliisi okuwamba abaana era kyovula namuwandikira n'okutuusa ke tebagiddangamu
kidnaps zawera kidnaps ndoza musanvu era namwandikira Kayihura nga mugamba investigate these kidnaps, demystify them. Wale ulide nemwegamba nti kubaana abavaayo kulumiza Kayanja nti yabali ebisiyaga ne bawambibwa nti bano be baba ate nga kyali very clear nga abaana abawambibwa bwe ba recordinga bu videos bagamba nti abatuwamba kuliko omuwanvu atambula agoma ayambala galubini nga description ya Pastor Chazi, kuliko alinga omuyindi ayambala galubini nga description ya Pastor Sempa kuliko omwanvu omuddugavu ow'ekiwago description ya Pastor Kayira. Kakati eyo tuvuddeyo sokoleke jakukuba nawe mpi kuliko omumpi alina envi omuddugavu nga description ne bwoba webasomanya nti yo Pastor Moses Solomon Maleka mwakoogera. Kidnaps zatandika 2009 nezikontinuinga era ngenda okwandikira Kayihura mu 2012 nga ziwera omusanvu n'okutuusa kati wadde okumpitako ku poliisi nkole statement ku kidnaps kyokka abasiru basobola okumpita nkole statement ku defamation nembabuuza what is graver, defamation okulebula ne kidnap ate nga abaana bagamba nti ababa kidnapping baalina emmundu AK47 ompita otya okukola statement ku defamation ate nga si defaming nga kituufu nina bwino nti omusajja abaana yabali ebisiyaga kyokka n'otompita kukola statement ku kidnap oba n'otonkwata ku kidnap ng'ate bagamba abawambibwa nti nina emmundu abava kidnapping balina emmundu AK47. Kati bwenjogera ku systemic decay mbeera mukyamu, otoba mukyamu. Bwenjogera nti system ebitrainze bannayuganda mbeera mukyamu, toba mukyamu. Bwe ngamba nti government ebitrainze bannayuganda mbeera mukyamu. So kati attempted murder ya Bujingo n'abalala bonna, I squarely blame the government olwa systems ezitakola. Era njagala ku luno government police eveeyo kamera tebatugamba nti tezikola. Okiwulidde? Bodyguard yafudde probably yandibadde alina byayogera. Yes. Naye government erina obusobozi obu-investigating attempted murder, actually ne murder eyo omusajja yattiddwa kuba naye muntu. Yes. Family ye eri naye ekaaba. For how long are we to continue seeing such murders nga buli omu atunula? Ate no kankubulire babadde batta abasiraamu, nagamba bannaddiini ne mbagamba mmwe musirise nga bannaddi nga abasiraamu battibwa nga abasiraamu bakwatibwa, naye amateeka ge baleeta gagenda bba mazulinga nga mu ekiseera kijja kutuuka babatandike nga te temusobola kwogera. Babadde babatandise ate nga bikyagenda mu maaso tetumanyi kiddirira. Kansubiri Bujingo ku luno anaavaayo n'aquestioninga system bulijjo gy'awagira kubanga ne bodyguard era wa government nze naganda bodyguard utambula kyeri simanyi okiraba kwa mmanyi nti system yennyini bw'esalawo kutta ekutta oba oyagala oba toyagala. Kati lwaki bampa abakuumi? Saagala. Katonda bw'aba tasobola kunkuuma then aba taliyo. Ye logiki yange. N'olwekyo njagala government investigating thoroughly, police investigating thoroughly murder ey'omukuumi wa Bujingo ne attempted murder ku Bujingo. Why would he be murdered? Kubanga bwe tutegeera why kitegeeza tujja kusobola okutangira ebirala. Waliwo gwe yakosa nga ye yakoze olukwe. Okiwulira? Kubanga mu church abakoseddwa bangi, ababbiddwako ssente bangi, wadde bangi bamuwaana, naye ate eryo n'abamukaaba. Kwa bukyabasuubiza Pentagon giveeko yajja n'obukodyo bupya. Togenda mu church kusasula bw'oba olina ssente okuzimbira Mukama zikyusa oziteeke mu $. Obo n'obukodyo yajja nabo n'ameza
yaffe teyogerekeka n'atandika okuzimba amayumba abadde simanyi bayakagulawo n'ennyumba abadde yakagiyingira kati omuntu twafaanana bw'atyo kyokka nga abagenda mu kkanisa mulimu abasapatu mulimu abaniigiina mulimu abasiisi ba cepati mulimu abakabalagala mulimu abasuubira emikisa kati gwoguddewo nyumba matiribona eringa eyayiga nagagga kyokka nga sente ozijja mu bano ate ng'obasuubiza empewo bi waliwo abantu abatuuse ku kisenge ne banyiiga kubanga nze nawandikira president years back nti abantu bano bangi abakoseddwa mu masinzizo banditakinga the law into their hands kubanga system bw'ogenda okuloopa ate system yekola ki yekuvunaana kati nengamba nti kyekiseera bakole investigation bateekawo commission of inquiry probably bino byonna twandibadde tubiwona probably singa 2009 Archbishop Cyprian Kizito Lwanga yasoma ekiwandiiko kye twali tubaze tetwandituuse wano luli wawulira bomu simanyi bagitezeewo akayanja nze gwe nayita Katemba gwali olabye bomu etegululwa nga bannamawulire bali awo omusajja n'agenda ogituka n'akolamu bw'ati n'abanga azina that is rubbish ate endiga ne ziyingira mu kyakira ne zisaba anti endiga nsiru baazisiriwaza actually nyagamye nti mbuzi si ndiga kuba at least endiga esobola okwawula nezo mbuzi baazibuguyaza era ne bagenda era ne bawoza simanyi kanisa yaffe simanyi omusumba waffe bamutajetinga biki that kasasiru rubbish singa okay wali owulidde nga batubuulira abaatega bomu ewakayanja ye bwe bagamba simanyi bakutte byaggwerawo ate twamanya olw'okubanga ebikolobero bino ebikolebwa biendinga nowhere belivinga gaps aba ne bagandi nange nja kikola and smarter way could be it's a systematic gundi group egamba ndi we need to eliminate this one no nga bali strategic that's why ngamba let police thoroughly investigate Bujingo si mukwano gwange naye ate si mulabe wange era siyinza mwagaliza bubi ate facts nzogera nga bwe ziri njagala police ekole thorough investigation kuno saagala kuddamu kuwulira nti police ekyanoonyereza nga n'omukuumi yafudde ekyo kikulu ate kaŋŋambe bannaddiini mwesize nnyo emmundu mulina bakanyama mulina bakabode mulina AK47 mulina SMG mulina special squads mulina military babawadde police post ku makanisa gabakuume babawadde escorts abamu mulina ne lead cars mulina abali non-uniformed nindoza kyekiseera okwekuba mu kifuba abantu abo mwandibalese nziramu abantu abo obukuumi bwa gavumenti mwandibulese singa musoma ebyawandikibwa ne mujjukira buli state lwe yeegattanga ne religion ne bayoyomya abantu nga state ewadde bannaddiini patronage bannaddiini nabo balagulira kabaka ensi yatabangukanga temwalinga mirembe era gyeyongeranga kuba bubi ojjukira yali Ahabu ng'afuga mukazi we yamugamba naye Naboth akulemya ate ennimiro mutta aveewo nnimiro tugeze kabaka Ahabu natta Naboth naye Katonda n'amutumira nti omusaayi embwa ze gwaliikinze ogwa Naboth n'ogwa kabaka Ahabu nagwo bagenda guliikinze kati Ahabu yayita mukwano gwe nduze yali Kezekiya erinnya ndyerabidde amuyita amwerekereko Ramoth Gilead batabaale bakuba abafirisuuti kati ayita bannabbi 100 kati ono bwe yamuyita yamugamba nti tubuuze Katonda kyayagala whether he has a hand in this kyetwagala okukola ko ye kale kati bayita kabaka Ahabu ayita bannabbi 100 mwe mwalimu ne mutabani wa Kenana ne batandika okulagula koko sebo kabaka genda otabaale ojja kuwangula
nga bwolaba bagafuuyira Museveni n'abalala ogoko sebo gwalabyeko tova ku main ogoko bwe nagulawo enti n'entunula nayogedde ne Katonda nga gwokyaliwo ogoko nabye abo bonna tebakutawanya ndagudde ndagula abali wansi n'abali waggulu sebo kabaka sebo President Museveni tova ku main nza yali Kezekiya yali Kezekiya yali ani erinnya lya kabaka omulala ndyerabidde agamba Ahabu ne Ahabu banabbi bonna bonna 400 balagudde tugende tulwane tujja kuwangula naye simatidde teriyo nabbi mulala kono eriyo nabbi naye oyo tandagulangako bulungi tibamuleete kale naye seesiga kulagula kuba buli lwandagula kandagulako bubi kati nga bagaba muleete nga bamuleeta nabbi nabbi ngajja nga kabaka amubuza nabbi ngende ntabaale n'awangula anti baali bamufuuyidde ayagala kuwulira luyimba lwe bali lwe bayimbye sebo kabaka bwe ndaba mukama ndaga nga kiri mulaala nsobola okugenda n'otabaala era ojja kudda mirembe naga kibadde kyo olwaleero okundagulako obulungi mbuulira amazima ddala Katonda ayogedde naawe tingende ntabaale nasirikirira namuga kale kankubuulira amazima ndabye Isirayiri ng'alinga endiga ezitaliiko musumba sagambye Isirayiri alinga endiga ezitaliiko musumba ekitegeeza alagula kufa kwange tekisoboka tinze kyendabye ono omukulu w'abannabbi bano ebinajja nga bamukuba mpi Katonda ayinza atya okwogera naawe nga tannayogera nange tekisoboka ama kabaka genda kabaka Ahabu alagira baggalire nabbi ono eyalagudde individually tindaba Isirayiri ng'alinga endiga ezitaliko musumba kabaka ateekamu ebyambalo byayingira olutalo baba bayingira eddwaniro agamba munne nti njaziko ebyambalo byo bye mba nyambala to disguise ko ye no problem ng'abikwata ng'abimuwa nga beeyokya ali ku mbalaasi beeyokyeza eddwaniro batuuka mu buziba bw'eddwaniro bamugoba Ahabu bamugoba bamusimbako bamukuba efumu ava ku mbalaasi agwa agamba omukuumi we abalabe bange baleme okunzita nfumi tonzite baleme kunhumiliatinga omukuumi we ye yamwettira wakati mu lutalo omukuumi we ye yamwettira ani yatta Kabila bakuumi be ani yatta Chupa wa South Korea bakuumi be ddamu mbuuza ekirala n'olwekyo bannaddiini mwandibadde bagezi mufuna state patronage fine emmundu ne bazibawa fine naye bwe batta Ahabu ne bannabbi ebina abaamulagulanga eyabakulembera naye baamutta teyalama abaafuwa amakondere bonna bagenda ne mukama waabwe ono ne bamuyimbula yalagula amazima yayogera amazima tulina baloners abogera facts as they are abantu bali bubi bantu battibwa basibibwa bano bafuwa makondeeri mirembe buli mwaka bagenda State House ne basabira anniversary katuwezeze emyaka bwegiti katulumbi egiti yet people are bleeding and grieving kyandibadde nga kyekiseera bannaddiini bwe kiba nti owulira nti Katonda yakuyita live and distance yourself from the powers that are kuli mugasa ki omuntu okulya ensi yonna n'agimalawo n'ebitiibwa byonna n'abifuna naye n'afiirwa obulamu bwe nandibasabye
emmundu muzejjeko, obukuumi bw'abantu mubwejjeko. Mukama bw'atakuuma kibuga abakuuma bakuumira bwereere. Mukama bw'atakuuma kibuga abakuuma bakuumira bwereere. Si Ezabbuli ey'ekikumi 27. Mukama bw'atakuuma kibuga abakuuma bakuumira bwereere. Mwesiga abakuumi tebasobola kutaasa bulamu bwammwe. Mwesiga abakuumi naye mubeesigira ki okujjawo nga mukoze ebikolobero? Mwandibadde mubakwata ne mubateeka ettale. Katonda abeekuumire. Katonda gwe twesiga tabongoota, teyeebaka, tafuluuta, asula akuuma, tayosa, tagamba nti nakooye nnyo, nakuumye kwezi n'enkuuma oli ate kati naawe male nkukuume. And is omnipresent. So siraba kibeesigisa mmundu. Emmundu ze mwesiga zigenda obbatta, zijja basaanyaawo bwe mutaazuukuke kuba n'amagezi. Kubanga abantu babulidinga mwe muyimba luyimba nti biri mirembe. Ne mufuna opportunities ezigamba the powers that are. Bujingo mukwano gwa Muhoozi. Bwekiri? Ani asinga okubeera mukwano gwa Muhoozi? Bujingo. Si Bujingo? Tali part of the MK movement. Era bwekiri. Kati yandibadde agamba Muhoozi nti all is not well. Tuyimba oluyimba all is well with my soul. Naye tuyimba oluyimba all is not well with our people. Bableedinga, bakaaba, abakaaba emisolo, kampuni ezigwa, business ezizigwa, abaagala okwetta kubanga bakooye ensi, tebalina kyakuyimirizaawo maka. Yet people are vandalizing. The politicians are vandalizing. Buli kimu banyaga kinyage. They are vandalizing everything in this country. Kale, so musumba tweyanziza. Nsaba Mukama muguno omwaka atubeere buli omu amuwe emirembe wadde nga tuyita mu biwonvu ebisiikirize ebyokufiirwa. Amiina. Ne Bujingo kamwagaliza okusuuka obulungi era amangu. Naye akaseera muganda nge Bujingo kofunye reflect. Nsuubira tojja kuddamu kuyimba luyimba lwe lumu nti mirembe egitaliiwo. Tusabira eggwanga balokole bye baasabanga teri ajja kufa naye nga olaba ate n'abantu mukitegeere Katonda yerekera buli kimu. Ani yalabye nti kino kinajja? Tewali. Bujingo yakiragudde? Wawuliddeko akiragula? Nedda. Wawuliddeko agamba nti leero waliwo none yalimba abantu nti bagenda kwesimbawo omu agenda kufa omulala. Wawuliddeko ng'alagula wadde balabe ate kati kyandibadde kino nyuma nannyo n'alagula nti waliwo abagenda okunzita. Nti waliwo Bujingo waliwo abagenda omukuba amasasi. Ekyo kyandibadde makula. Kayanja atawo yandiragudde nnyo naye kitegeeza ti Katonda alina byeyerekera. We need to sit, we need to think, we need to reflect. Guno omwaka gwe tuyingiddemu buli muntu Mukama mmwe self reflection. Naddala bannaddiini mikwano gyange kubanga nno zaffe tusinza okubitrayinga abantu nga tugamba bannabyabufuzi mirembe ne tunyagulula endiga ng'ate tumanyi nti emikisa gye tubabbako bubbi ssente zaabwe amaka gafudde. Muntu bamugamba simanyi kalondoozi simanyi biki, abakyala abawuulu babagamba baliko kawuula ate nga kawuula taliiyo. Fo kyobbaga bannange omwami waba akutuukiridde beera wampisa akuwase. Ne tuyigiriza enjiri enkyamu. Abasajja bali mu kulwala kookolo wa prostate anti abakyala be baawasa ate bakiika paliamenti tezituula ate ng'ekimu ku bireeta prostate cancer ne prostate enlargement. Okimanyiye Katonda yakituwa ti abasajja tulina factory ekola obuntu obwo ate bwe tubukola bulina okufuluma bukola omulimu. Kati bwe tuba nga tubukola naye nga tebufuluma waliwo nakyo mechanism esobola otuyamba kwebaka n'oloota. Kufulumako obumu kubanga gaasi gwokozesa taba mungi naye obulala ne busigalamu. Kati obulala bwe busigalamu bukloginga. Bwe bukloginga kitegeeza nti busigalamu ki? Munda omwo. Busigalamu munda omwo. Ne bukola bukloti. Ne bukwata.
kati bwe bukwata kitegeeza nti bugenda kukola ki kuzibikira bugenda kuzimbya prostate kati prostate ezimba neziba prostate gland neziba gundi eno urethra negikendeeza kati bwekendeeza urethra neginyiga bwenyigiriza urethra ekigenda okuddirira kiri kimu okimanyi tojja kusobola kufuka bulungi ofuka omusulo ne gutagwayo ne gusigalamu kati bwe kigenda nga kyeyongera prostate enlargement nga tebagikiliarinze kati bino ebikwata ebbali bino bikwaso bino ebikwata ebbali bwe bibembukayo biti bibembukayo n'ennyama nga cells zitandika okumultiplyinga mu bubi okakkana ng'omuntu afuna kye bayita prostate cancer. Nsumba tweyanze assa abazungu lwa bufumbo kufa naffe ono baatuleetera ekikwa atutte abasajja abali eri temukkiriza kufa kookolo bagende bwe kiba nti bakusibidde ekikookolo tetenkanya omukyalo omulala owokubiri togula malaaya ajja kusiga sire togula malaaya omukyalo omulala mufune osobole okuba nti you cleanse your system kubanga eyo yengeri yokka katonda gye yatuwa okutaasa system yaffe obutalwala prostate. Mbaagaliza omwaka ogw'emirembe katonda asangula amaziga abafunye ebizibu katonda abawummuze abatikkula emigugu gye mwetisse si nsonga oyita mu mbeera efaanana etya naye mwesige teweesiga mmundu teweesiga babodegaadi aye ne mukwano gwaffe kamuyite mukwano gwa Yoweri Kaguta Museveni kyekiseera naawe abakuwaana bakuwaana naye kabaka yatambulanga nga bamuwaana buwaanyi lumu n'agamba ayagalayo abaasinga n'asalawo atungisa ekyambalo ekitalina alina kabaka n'ayita abasajja be ne bamugamba nti waliyo abasajja abagezigezi eri basobola okukitunga kati abasajja bwe yagendayo kabaka n'abagamba nti kakati njagala muntungira ekyambalo naye nga nze nzekka nze nkirina ti ate ekyambalo ekyo njagala nga tewali asobola kukikola baweavers ne bamugamba bali balabbayi yamugamba nti ekyo kyoyagala kijja kusoboka ekyambalo kyetugenda okukutungira teri agenda kukiraba teri agenda kukitegera n'amaaso gano tegasobola kiraba kisoboka ndiye wano ekyo kinjagalira ddala mwagala sente mmeka sebo kabaka ojja kusosola n'abawa sente yatumayo abasajja be baleete ekyambalo ekyo bagende bakirabe bwe baatuuka wali abalabbayi ne babagamba nti ekyambalo kino okuggyako ng'oli mutuukirivu nnyo naye tosobola kukiraba bano abakungu be baatya okuddayo okugamba kabaka nti tebakirabye aga ssebo nti kiri ekyambalo kya ttendo teri muntu alina bibi asobola kukiraba kati abasajja buli yagenda nga beefuula abawiivinga mpiso naki bakola bati okola tutunga kati tukituuse wano tunaatera okukimaliriza bakimaliriza kabaka atuma kyawedde nti kyawedde nga bagenda kabaka nga agenda ne ttiimu ye gamugamba ssebo kabaka ekyambalo kikiro kiyitirivu obulungi kati no mukinteekeko kuba mwe mukiraba kyuka ssebo kabaka nga bamukyusa nga bamugira kati tereezaamu wano nga naye nga bamugamba gyemu engoye ze zonna n'abagamba naye nga neeraba ndi bweredya kati teri akulaba kuba ekyambalo kyoyambadde kya ttendo tekirabibwa na maaso kumba ali bwereere kumba ali bukunya ngaga nti fine mmaze okwambala nti mmaze ng'ayita abantu bonabona mu kibuga bakuŋŋaane balabe kabaka bw'ayambadde ekyambalo kye eky'ettendo kati kabaka abakungu be bamukulembera naye n'avaako bw'atambula bweyeewuuba bwaddeenu abantu bonna abaali bayimiridde ku kkubo okulaba kabaka nga bamuwuubira ssebo kabaka webale kunyuma naye nga baddamuli kati waliwo akaana ndoza kalinga muzzukulu wange kato taata wako akagamba nti kabaka ayambadde katiko kamuga neddadi
nzige siraba bw'ayambadde. Tell the king he's not dressed. Katata tonimba kabaka tayambadde, labayo bw'atambula bwe yeewuuba. N'abaaliwo ne bakiwulira, he's not dressed, n'etandika korasi ekibuga kyonna kabaka ali bukunya tayambadde. Lwaki oswala? Abakuwaana basobola okukuwaana, they won't tell you the facts, but the facts are the country is bleeding, Ugandans are bleeding, many are grieving because of the collapsed systems. Those systems, mwe police, mwe DPP, mwe judiciary. Abantu battibwa, abantu bakubibwa amasasi, abantu babbibwa, takalinyagibwa, nenga systems are part of the problem. Kudu bino okutta kwe tulaba ko originatinga kwebyo abantu basazeewo to take the law into their hands, not because bayagala. Na okuwandikira sebo president nenkugamba nti mob justice is not a deliberate attempt to flout the law, but a result of previous attempts to get justice and redress in vain. Kyokutwalira amateeka mu ngalo tekaba kagendere nti abantu bamenya amateeka naye kiva ku kugezaako okufuna obwenkanya ne balemwa. Muntu n'agamba nti ne bwe naakola ntya, let me take to this. Kutubi kye tulaba ng'abantu abasobola okukwata emmundu bazikutte, abasobola okukwata amayinja bagakutte, abasobola okukwata ki. Kyova olaba nga ngamba police investigate President Museveni, investigate Muhoozi, Bujingo mukwano gwo investigate. Kwa Muhoozi naye alina investigative machinery. Bw'ategenda ne munoonyeza obululu nekola nezipata eggwanga lyonna terina busobozi bumanya ani yakikoze, state ekola kyebulina. Naye nga nsaasira mwenna abakoseddwa, nammwe ababuliddwako abantu bammwe ate nga mwakyuzenga gavumenti nti yebalina abamu temukyaddayo balaba. We need okutereeza ki eggwanga lyaffe. Nze njagala mirembe era njagala okulaba enkyukakyuka nga si yakuyiwa musaayi, nebino ebikolwa ebyokuyiwa omusaayi mu ggwanga lyaffe mbikooye. Nsuubira kwezi naawe obikooye. Twagala omuntu myaka 80 nga taatawo yeefiire, nange wange yeefiire naye sigamba nti bamukubya amasasi. For how long shall the gun reign? Sigamba nti bamubbyeko ettaka. For how long shall impunity reign? Mukama abankuumire omwaka omulungi, asangule amaziga gammwe, anyige ebiwundu byammwe, abanyweze, ate nammwe bamukwata mundu, nammwe abakozi b'ebikolwa. Mukama ababeere, abasaasire, azze emitima gyammwe, ababeere okwekuba mu kifuba nga mujjukira gye natandikidde kuli bagasaaki okuli ensi yonna, naye ng'ate era finally mugenda kuyingira ttaka ng'abalala. Emibiri mu nfuufu omwomwe gyagibwa wegirizibwa ffenna mwe tulye baka, era luliba lumwe y'abandi gye beebaka gye balaga. Omugagga n'omwavu tebalyawulwa. Oba ffenna tugenda kwenkanankana that day. Oba olina billions, oba olina trillions, oba olina billions, oba olina nothing. Why kill? Why rob? Musumba tweyanziza. Mukama bankumbire.